ne batugamba tugende tulwane n'ensi ne Setaani n'ebikolwa bye wansi w'ebendera ya Kristo. Father atuyigiriza bulungi nti bwe tunakkiriza entalo nnyingi tujja kuziwangula. Tulina entalo ez'ebyenfuna, tulina entalo ez'ebyobufuzi, tulina entalo mu maka gaffe, tulina entalo ku mirimu gye tukolera. Ezo zonna tujja kusobola okuziwangula nga twekutte Katonda. Abakristo b'ekisomesa kya St. Luke Nabukalu mu Luka gwe Lukwanga mu ggombolola ya Wakiso beetebye mu kusaba kw'okukuza olunaku lw'ekisomesa kino, ng'okusaba kuno kwetabiddwamu n'omubaka wa Busiro East Honorable Medad Lubega Ssegona, ssentebe w'eggombolola ya Wakiso Myuka Felix Mwanje Ssemju n'abalala. Bw'abadde abuulira, Reverend Father Joseph Kavuma Sebikaali asabye ababaka ba Paalamenti okuyingiza Vanjiri mu Paalamenti osanga obubbi lwe bunaakendeera, ng'ono asiimye omubaka Ssegona okuba omuteesa omulungi era n'avumirira abalonzi abasindika ababaka abatalina kye bamanyi wadde okubaako kye boogera. Evanjiri ate era abamu nga n'okulangira evanjiri tebakitwala serious ng'oli abo nga tebaagala mulimu guno naye tuwulidde mu masomo gaffe ag'olwaleero nga olw'okumubeera ku lusegere. Ayogedde ku bakulembeze abamu baayise abajega nga banaagamba tebalina kye bategeera ku bya bukulembeze, n'akalaatira abantu okukulembeza emirembe wakati nga banoonya ebirungi. Yo omubaka Ssegona ategeezezza buli mubatize alina okulwana n'ensi wamu ne Setaani n'ebikolwa bye, ng'ayogedde ku ntalo z'omubiri ng'ez'ebyenfuna, ez'ebyobufuzi n'endala, z'agamba nti abazirwana balina kwekwata ku Katonda. Ne batugamba tugende tulwane n'ensi ne Setaani n'ebikolwa bye wansi w'ebendera ya Kristo. Father atuyigiriza bulungi nti bwe tunakkiriza entalo nnyingi tujja kuziwangula. Tulina entalo ez'ebyenfuna, tulina entalo ez'ebyobufuzi, tulina entalo mu maka gaffe, tulina entalo ku mirimu gye tukolera. Ezo zonna tujja kusobola okuziwangula nga twekutte Katonda. Ate ye Ssaabakristu w'ekifo kino Ambrose Kibuuka asabye abantu okwesiga Katonda nga lwe banaasobola okuwangula okusoomoozebwa kwe bayitamu, ng'asabye Abakristo okwenyigira mu kuzimba ennyumba y'Omukama n'okuzimba ekereziya yaffe owa Luka. Nebaza Abakristu abakulembeze benkulembera n'ab'ekisomesa kino batukoze omulimu obulungi ogw'obutagambika. Nze Maria Monica Nakasumba, Krake STV, agaleero.